tuba tukomyewo nate bassebo ne bannyabo. Olunaku lwa leero tuzze okuba nga tunyumyanyumyamuko ku nsonga ezimu oba endala ku bigenda mu maaso mu ggwanga, naye okusingira ddala okujaganya kw'abayimbi okwa copyright, era ndowooza atweyunzeko olunaku lwa leero azze kubanga atuwa enteekateeka nawe tugenda okukolera pate yaffe ng'etteeka limaze okuyitamu. Ndowooza kyekyo kyoleese ojja otugamba ku copyright, tuzze kujaganya, kusanyuka na kweyagala. Sooka obuuze kuba tulaba tusimbule olunaku lwa leero luno. Abatulaba mwenna mbabuuzaako amannya, nze Gaddafi Garrison, era ku socials ge nkozesa, naye specifically ndi ku TikTok na Facebook. Yeah. Weewo wennyini wabadde ojja watugambyeko nti oyina ky'ojja okutulambulirako ku copyright. Bwe kiri. Era abatamanyi mwami ono y'omu ku bantu abagoberera ennyo ensonga za music. Oyinza omutwalira ane sijja mugeraageranya nikyo bumanya y'omu ku bantu njagala nnyo kale music naddala ow'e Uganda. Si ebintu by'ogeraageranya ebyo nange kennyini sibyagala. Saagala nnyo okungeraageranya ku muntu kuba buli muntu ajja n'enkola ye ya njawulo. Ate n'ekirala binyiiza abamu. Oli asobola okugamba ngeraageranya atya kw'oli. Anti wulira. Naye nga copyright law yafulumye ne tulabako pulezidenti waffe omulungi wa federation ng'agitulambululira. Era natutegeeza nti copyright nga we mukitegera we kiri. Naye kali aka neighboring era kaleeta obuzibu. Ate kaleese obuzibu kati ffe tetubimanyi. Era tugamba neighboring banneighbor baffe tukkiriza bukkiriza nti kyekyo. So kati ndowooza bw'ojja tunyonya neighboring kyekategeeza era otubulire n'amawanga ki gennyini ge yabadde ayogerako awo mu banneighbors. Kaakati copyright ekisookera ddala ndowooza abakimanyi bakimanyi. Copyright law ebaddewo mu Uganda era nga it was passed in 2006. Yes. Era abayimbi abamu ku baali abasaale mu eyo longa eyisibwa kwaliko omukulu Silver Kyagulanyi, yali musaale nnyo. Ono wa gospel? Oyo yennyini. So lekene gospel naye etaka copyright. Anti music. Mbadde mmanyi gospel music ye bamukubira just bantu kukyuka mmeme. So kati etaaga copyright. Anti nayo erimu olubizinensi kubanga n'amakyaki singa tegasolooza biweebwayo na kimu kya kkumi. Awo mukikwata obi kyaki tezisolooza lwakuba nti zaagala osolooza, abula zisolooza lwakuba nti baaziragira. Ani yaziragira? Olw'ensonga mu Bible tewali we bawandiika nti balina owangayo tithe. Bagiyita tithe. Byonna tithe offering. Byonna tewaliwo. Kyokka ate era mu basiraamu bo waliwo wekirambikibwa nti zaka alina oweebwa. Nye naffe bakitugamba tojjanga mu nnyumba ya Mukama nga lonsa. Ojjanga olinako kyokoze. Era ojjukira Yesu we yakuba abaana embooko mu kyaki abaali bagifudde bizinensi. Yabakuba embooko. Yesu yakambuwalamu. Yagamba ki yakambuwala? Ennyumba ya kitange mugyesonyiwe. Kitegeeza erina kubeeramu just bantu kunoonyezaamu Katonda ne bagenda ne bakola ebirala naye bagifuula bizinensi. Obadde otugamba nti omukulu omu ku abaali abasaale mu kuliteekawo. Silver Kyagulanyi, era he needs to be appreciated. Lwakuba kati essaawa eno kye twalaba abayimbi kye bagenda nakyo ku paaliyamenti nga 16 Maachi ono yennyini gwe tulimu aggwako nkya bayira. Aggwako nkya oba aggwako leero? Leero saa 3 mu lumu. Leero 3. Leero 3 mu lumu. 3 mu lumu. Aggwako leero. Bagendayo nga 16, it was a Tuesday. Baayika bangi, mulimu be nali nasemba olaba mu lockdown. The likes of Chosen Blood, okyabalaba musically. Kuba oli ayinza okugamba obalaba obeerawa nabo naye tulina balabira mu music. Talina wakayimba last year ne gundi ne Chosen Becky. Bakayita bati sikamanyi naye balabisaamu awo. Kati tosobola kuŋŋamba lwe yayimba mu COVID olwa sharp shooter nkyalumanyi bulungi. So baaliyo bangi. Lord Fred Sebata yaliyo, ba Joanita Kawalya, ba Halima Namakula. Abayimbi baali bangi.
bajja mu bungi kwolwo beeyiwa mu bungi naye nga kwolwo baali bazze n'ekye bayita amendment bill cause we wabaawo etteeka eririwo nga mulina bye mwagala okyusaamu oba okwongeramu ekyo kye muba mukola baba bakiyita amendment. Mu Luganda kye bayita ennongoosereza mu tteeka eriba liriwo already. Just kuliwabulamu katono na kutereezaamu ebimu. Kati mu nnongoosereza yaabwe baataddemu bingi mu byo mulimuko the 20-year rule. Yekola etya eyo? 20-year rule eyo baagala nga omuyimbi wabanga tugeze asayininze under a record label oba kati tugeze nga Vinka waali mu Swangs Avenue. Kale tugende ku Shiba eyava mu TNS. Shiba yagivaamu dda. Kati Shiba nga we yali yasayininga ne TNS contract ne bakola music kuva oba mu was it 2013 paka ndowooza mu 2020 n'amala n'agivaamu nti kati muli netteeka eribaddewo oba erikyali mu nkola nga bwe kiri bwe kityo nti Shiba we yagenda mu TNS n'amala n'avaamu rights za music we gwe yakola under TNS zibeera zisigalira Jeff Chiwe yali manager we. Era ye kyasigaza kibeera kimu performing rights zokka. Naye akkiriza performinga gonna waalwagalidde naye okululyako akasente takkirizibwa. Kituufu birabika bibeera mu contract ze basayininze naye kati mweno amendment bill empya gye baleese omuyimbi singa tugeze aba asayininze nga kati Shiba we tumugeraageranyizaako bw'aba avudde mu TNS baagala nti at least rights ze zonna zibe nga zimuddira after a period of 20 years. Nti waba wayiseewo emyaka 2 ng'avudde mweno management mwabadde emyaka 2 we giyitawo music waamuddire ogamala okugwako emyaka 2 eyali manager we alina okumuddiza buli kimu kyebabadde bamukwatira nti tagenda kuma performance abula ne sente agenda kuddamu as earning after 20 years nga contract evudde oba kale ne bano abazze batunda music waabwe Chameleone yatundako album ze nkadde zonna zimama Mia zibei kale teyazitundako yatundira ddala ne Lord Fred Sebata yali yatundako music we ne kumbya bonna abayimbi abakadde abayimbi bonna abasinga era ndowooza Genosale ezisinga yazigula. Mwagazi wa music bw'atyo musajja ayagala nnyo music naye kati nga we yagula music waabwe mweno lo eriwo tebakyamuyinako nkuganga we nkugambye basigaza performing rights zokka 2006 musigaza rights zokka forever lubeerera naye kati mweno amendment bill gye balina baagala nti bwe kiba bwe kityo ng'omuyimbi atunze waakawe at least after a period of 20 years bimuddire abe nga aganyulwa ekisukka ku performinga. Awo nkufuna bulungi. Eyemu ku nnongoosereza ezabadde mu tteeka lino. Eyemu ku nnongoosereza eri mu eri etteeka. Ennongoosereza endala erimu ya ringback tones oba ffe ze tumanyi nga kola tunes. Kikyo nkitegedde naye kiyimbadde sikufunye. Kati kola tunes ezo abazimanyi oba atazitegedde lwero oluyimba oba okubidde omuntu essimu olwo oluyimba lw'owulira luvuga ng'okubira omuntu essimu nga tannakwata oluvugira mu background eyo gye bayita kola tune. Nti kola tunes ezo abayimbi babadde bazifunako naye kitono nnyo kuba nalaba nga babadde bafunako 1.6% ku revenue collectingibwe 1.6% nga gwe nannyini luyimba. Kati mweno amendment bill baagala omuyimbi abe nga afuna at least 60%.
nga bawanise nnyo sikusaba towanise nnyo oba owanise naye kampuni esigazeeko ki ne gundi ng'ate erinawo n'omusolo anti kyekyo omusolo baguwadde ki kampuni esigaza ki kati era kye tulina otegeera nti amendment bill weeba ereeteddwa discussingibwako bye muleese si bye ebibeera ebyenkomeredde sokoleke parliament amendment bill omala ova mu parliament nga wali we baagenda ne batuula wakyaliwo possibility ey'okudda era ne baddamu ne bagikubaganyako ekirowoozo nti kino tukireke kino tukireke kati nga wongambye nti ekyo ekya 60% baleeze nnyo bwe baba kukiisa basobola okugamba tubawa at least 40% gavumenti efuneko oba nga 20 ne networking company naye efuneko at least 40 oba n'abayimbi bakozesa kano kakodyo k'abayiribi ak'okusooka okukuleega ne mubagayininga empale in reality esobola obba nga yagumu kitundu nagamba ya musanvu eno ya musanvu ng'era we munaasalirako ogenda maliza omuwadde at least ebiri ng'era akufunyeemu balabika ke kakodyo ke baleese obanga tactics gye baleese ejja bakolera kuba teri kampuni egenda kukkiriza kuba wankaaga ekyo tekisoboka nkaaga zo nange nalabye nga balimba kati mu birala ebirimu mulimu higher penalties bayongeza ku penalties kubajjukira etteeka liteekebwawo naye liba lisuubirwa omenyebwa aliteekebwawo nga kiwadde bajja ddimenya era tebasobola kussawo tteeka ne libulwako balimenya kituufu kati mu higher penalties ezo muli n'etteeka eririwo oba erikyaliwo erya 26 erya 26 omuyimbi singa tugeze abadde akuwaabidde mu kkooti ng'ozannyidde ku waakawe mu kusasula obadde nga wakuwanga ngasi eri ku miliyoni 2 n'okukka wansi kisinziira ku musango ki oba ku ngeri gye gukusinzeemu etteeka ng'olina kuwanga si ya miliyoni 2 n'okudda wansi naye mwena amendment bill empya baagala nti omuyimbi singa aba akuwawaabidde omusango ne gukusinga nga olina okuwa engasi ya miliyoni kuva ku 4 n'okudda waggulu awo kale omanyi n'ebintu by'engasi ebyo byagira ebintu by'engasi byonna bisana kuddamu bitunulwemu byonna oba toyinza kuŋŋamba nti omuntu gwe bakwatidde mu bwenzi tugenda mujjako simanga engasi ya 2 simanga engasi ya 3 soda biba 3 soda gwasinga otegeera ebintu ebyo kati tuyinza okugamba nti omuntu gwe bakwatidde mu bwenzi awo engasi ya 3 mwandibanga mwabisalirawo byali bingi kati oba opromotinze okumpa 3 kubamu empi n'ogenda n'okuwa 6 nagamba kankwongeremu okumpa 3 kubamu empi n'ogenda nzo nange nobikuwa ate nekuba nemana nembikuwa so kati ekyo kyo nkipromotinga ekyokugamba nti engasi balinyiseemu ku ssente 26 miliyoni 4 zaali ssente empitirivu naye right now oza nokuba nga tokyasobola kufuna wadde wirubalo y'ettaka mu kibuga era kituufu kati ng'era awo wennyini ku higher penalties nti singa kubajjukira awe omusango we guba gukusinze ng'oli wakuwangasi oluusi oyinza oba nga n'engasi ssente zaayo tozirina kitegeeza obeera olina osavinga ogendako mu kkomera obuuzeeko ku baliyo bonna obuuze ku baliyo kati nti mweno copyright law ekyali mu nkola singa oba olemeddwa okusasula ssente nga oli wakusibwa engasi eba ekuweereddwa singa eba ekulemye nga oli wakusibwa obadde nga wakusibwa myaka 4 kukka wansi 400 bilo naye mwena amendment bill baagala nti singa omusango guba gukusinze nga oba olina okusibwa 10 years and above bazze bakambwe abayimbi nga bakambwe nnyo bazze bakambwe nnyo ndowooza baatudde eyo gye baatudde ne bagamba abasajja bano tulina obajjamu bye babadde batujjamu byonna byebabadde batunyunya kuba kale obukambwe ekituufu bakambwe neera n'okubafunamu babadde babafunamu nnyo kuba kati gwe nga wali ekyakola tunes omuyimbi yabadde nga afuna 1.6 ate nga kyemmanyi bangi babadde tebazikiraiminga kituufu babasinga tebafuna ssente babadde tebazifuna naye kati abantu nga bano babaddwa nga boogerako simanga ba Eric Omubaani abo nabo waliwo engeri y'okubajjako ebyabwe era bajja bibajjako kyemmanyi
mu teeka lino waliwo akawairo ke bataddewo nga kagenda banyigiriza nabo baseseme bye baalya. Keetaaga okuddamu revisinga naye nga kyemmanyi era weebiba biyise baba balina okuggyayo waaka yenna kuba kati lo ebeera ekolera ddala era nalabyeko vidiyo oba gift of kado oba bamusangawa ng'ayombesa erikoomu nti beewaananga eri baapulodinze music w'abasajja neyeewaananga wazimbye amayumba naye nga bagazimbidde ku bwongo bw'abasajja ng'olaba omusajja byayombera kituufu ekyo omuntu n'omulyako ate nga niyo ogenda kumulyako ate nga ye talina kyafunye ggwe mu mulimu gyo gy'okoze nga ate emirimu gye ogikoledde ku ye. Bayithawo abasajja kati batuwogezaako nti amwe mubeera mugenze kukola ssente bayoutuber muba muze kukola ssente be batuleetera abantu olowooza bwe bati naye nga si bwe kitambula olina sooka kibeereramu ddala n'otegeera ekituufu. Tumenyere ku buwaayiro obulala obwazze mu nnongoosereza eno. Obuwaayiro obulala nalabyeko aka don't touch rule manyi babutuuma amannya gaalo buli section bagiwa erinnya babuwa kusinziira ku eyo clause 9 oba the don't touch clause eyo nga ekuŋŋaanyizibwamu zino media houses zino zi TV mainstream radios nti kuba tukimanyi bulungi nti zirina programs ez'enjawulo nga bakubiramu music w'abayimbi ezo zezisinga ate n'okubakolera kati nga baagala omuyimbi abe atandike okufunangamu buli music waana playing bwanga okusinziira ku media house oba kati nga n'amabaala gennyini nnyini nago baagala nti buli we banaakubanga music w'abasajja bano babengako kye babawaayo omuyimbi afunenga akasente every play buli akayimba lwe kateekebwako era nga kati eyo process yennene nnyo abantu ate gye batali mu kuwa budde. Eyo gye twawulira president bwe yagambira nti agenda obuma babuleeta dda president wa federation nti obuma weebuli bagenda kuba bagenda babusimba. Process eyo nnene nnyo yeetaaga nga gavumenti eri serious nnyo. Teri si we ŋŋambye ssebo mbadde nange mbooza nkoonawo obukoonyi yeetaaga gavumenti ng'eri serious nnyo ku kino ekintu kuba nnene kuba balina okuinstolinga obwo obuuma bwe bupima oluyimba mirundi emeka gye lukubye naye obwo obuuma bagenda sitegeera installation yaabo enewe naye bagenda kubanga bakaleeta ne bakasiba mukalabira oba just kaplantinga nga temutegedde kuba olaba abantu bahanga kubba amasannyalaze nga kimanyi nti gasobola okunzita naye n'agamba nja kugabba kubanga akantu akalaba we kali ate katolo kino ekitaliimu nakufa nti nsobola okukayiya nga wensobola. Era kyemmanyi okubussaawo balina obussaawo nga ne we babussa abakwasaganyawo bakimanyiiko naye kyemmanyi era bajja bukiitinganga tebasobola kubula ngeri tebasobola Uganda bayiiya nnyo Uganda tuyiiya nnyo obwongo bwesera nnyo naye ekintu ekyo ekya play anyway simanyi kitaka okwongera okuteekako ekitangaala ekirala kuba wano ku Expo TV twabaleeterako president wa UPRS Mr. Yoyo nkugenda kwe yakonawo ku ba DJ ne baali ba DJ ne baliwo abalala awo mukulu Abego twali naye yayinza okunzijukiza n'aba live bands n'agamba nti ate bo ensasula yabagenda kuba yanjawulo nti bo ayina soka agenda mu UPRS nabagamba nina ekivulu ABCD n'abawa ssente like n'abanga asasudde oba ng'omusolo ku lw'ekivulu ekyo nti wagenda eri akuba ennyimba zonna nga waayagala kubanga yasasudde musolo gwawamu ng'abo n'obuuma tebumupima anti kati ye kati akuma naye kapima bagamba nti ani yagambye nti waali nti awo bagambye waliwo ba frigo basasudde ssente nti basasudde abo bali cleared nti kibeere bwe kityo lwaki tebakola batyo ne ku ma TV kuba wonna agamba papule nze ndaba nga kiyinza obutatukolera anti ensonga lwaki ku ma TV kyanjawulo nti mulimu oluyimba olusobola okukubwa emirundi nga 6 okudda waggulu mu lunaku lumu
ku station emu kituufu kitegeeza oluyimba olwo luba lw'amaanyi bwe luba lw'amaanyi kitegeeza mulina okwapreciatinga omuyimbi eyalukola kati ekyo tetusobola kikolera eri nti bwe baba nga bakigasse wamu nti nga we zinaakubibwa zonna wamu ez'Abannayuganda ate mbu bakibalirenga wamu baba bakiyitinga kati ng'omuyimbi eyakola olwo oluyimba nga lwe nkugambye oluyinza okukubibwa emirundi 6 mu lunaku lumu ekyo kiba kituufu baba bamukiyitinga kitegeeza buli naye process eyo nnene cause nali ndabakaawo omukulu James Proper omumanyi James Proper wow wagwanga ki Munnayuganda musajja Munnayuganda naye is a music analyst ali nnyoko ku social media mbadde manyi muyimbi nti gasimulirangako yali annyonnyola ku music ku copyright eyo n'agamba nti music oyo waba wakutandika kusasula bayimbi naddala kati ng'ebyo ebyobuuma kupima music biki buli luyimba balina okuddayo back ku luyimba olwasooka olukodingibwa mu Uganda nti balina okuddayo buli luyimba balina oluwa kodingi yalwo okugeza buli luyimba lubeerenga n'essiiru yalwo nti oba nga kati gye tuyinza oyita backcode reading eyo kibayambeko okukola zitaalingi nti luno luplayinze emirundi ena kati n'agamba balina okuddirayo ddala ku luyimba olwasooka olukodingibwa mu Uganda yagamba nti oba oluyimba olwasooka lwalikodingibwa 1957 nti balina okuddayo ku olwo olwasooka baluwe code up to date ennyimba zonna eziriwo up to date ku nnyimba ze tulina biliyoni bimeka naye by the way ekyo ekya code kikola ku nnyimba zonna oba abagenzi ne bawandiisa ezaabwe bokka bwe biba nga biri systematic kyandibadde nga bakissa ku zonna okwewala obuvuyo mu maaso eyo kyandibadde kikolebwa ku zonna naye nga woolaba nti kati n'abaabireese baagala byamangu mangu bye banaabagamba okukola bye bajja okukkiriziganya olw'okuba bo baagala funamu baagala kiyitewo mangu naye nga wekiba nga kyakuyamba ne generations eziddako bwe baba nga tebaagala kweyamba nga bba abaliwo nga baagala oyamba ne generations eziddako nga Uganda ensi yaabwe baba balina okugumiikiriza ne kitwala process by process ne bakikola lumu zonna ne bazikola nekikolebwa bakita once and for all nga kiri balanced bulungi naye obudde tebagenze emyaka kati nga we basobodde okugumira gino gyonna egiyise kati si myaka 2 kuva 2006 paka kati we baba basobodde okugumira gy'2 anti bajja kugamba wali twagumiikiriza tetumanyi kati wantubuuse obutamanya tebukugisaako musango ekikulu nti baagumiikiriza oba baali bamanyi oba baali tebamanyi baagumiikiriza ate ne mweki kyennyini waliwo kati waliwo abayimbi abamu era nga nawe okyogedde nti waliwo obadde wakoma okulaba nga mu covid oba wa nga right now ali mufuuyira bufuuyiriza kagalo kiyitewo ngagamba wekitayitawo mu myaka 2 kati nja kuba maze otuuka ku ttaka era lwe baamaliriza ova ku palamenti Big I yakolayo vidiyo ng'agamba copyright emaze oyisibwa kati njagala tutuule n'abaagala ogula music wange sayininga myaka 5 wegiggwako ng'onziriza ebyange olw'erigundi close eri gye nagambye eya 20 ya rule nti yaba akimanyi wagguza alinda bulinzi just myaka 5 contract yo nga bikomawo naye nga bya process naye nga nze kyensaba we baba nga baagala kibeere nga kigasa generations eziriwo n'ezirijja nga tetuliiwo bagume kibeere systematic bulungi bagumiikirize wabula ate n'okugumiikiriza era nnyongera n'okoola gavumenti webanga esazeewo abayimbi bano okubayamba ng'egenda baleetera okugumiikiriza ebakolera ekintu ekiriyo nga kiri class kuba waliwo ogumiikiriza era n'ogumiikiriza bwereere Uganda tukola ebintu nawe first class wena kyomanyi tetwakola nga tekituukiridde bayinza obalindisa kati right now essaawa eno Uganda tugenda ategeka AFCON pamoja ensi 3 AFCON wa 2027 East Africa Uganda Kenya Tanzania naye essaawa eno
n'ebisaawe CAF tennabya approving. Naye nga tugenda mutegeka mwaka gujja ate AFCON aterajja zanyibwa mu January. Ng'ate olwedde gundi tenda bwe twazitandika kumpi emyaka nga twatandika mwaka ki otandika okutereeza ebisaawe ebyo? Si 2023. Mabegako ddala. Naye essaawa eno bakugamba nti era CAF terina kisaawe kye yakonfaminze okuleka ekisaawe kimu ekya Tanzania. Okujjako nabo kati nabo ng'ate batujoze bujoze. Namboole twagikola wano. Namboole telisted yaggwa dda. Tuyinaho yima. Anti balina standards bo ze bagoberera. Naye era nawulirako olugambo nti waliwo n'abali mu kikuba obukubi. Nga baamuno muffe? No, nga si baamuno nga bali outside East Africa. Abali mu kikuba obukubi nga tebaagala tutegeke nga East Africa pamoja. Kuba ebisaawo olaba kati Oyima Stadium baagiggulawo. Naye era bagamba era CAF tennakonfirming. Waliwo ne kino kiriwa kiri Soroti kye bawa contractor kibawa mu myezi 19. Nabagamba zongera kibawa mu 14. Naye ali mu kiddusa emisinde. Esa kidduka emisinde anytime nakyo tukifuna. Biwanvuwanvu naye nga ssaawa eno CAF egamba yakakonfirmingako kimu ekya Tanzania. Kyokka nga recently ffe twategese Chani oba omutegeera Chani azanyibwa abanga naye AFCON naye nga ye azanyibwa abazanyira mu liigi z'omwensi za Africa. Tebakkirizamu bano sibanga bano ababeera ebweru kati nga basala baba tebamuzannya oyo. Naye ate era naye twamutegese wano eno nga era ndowooza twamutegeka nga tulinga abagezesa ekikulu. Wane waffe Uganda wa? Twamutegeka East Africa era naye ng'era naye kyemmanyi bamutegeka lwa kugezesa oli AFCON n'asobola okujjawo. Naye era yali successful. Kagamba just for what kuba bukubi kikono. Waliwo ababikuba obukubi naye kyonna kye kijja kuggwa. Era kijja kuggwa. Kati ku copyright nga tumaliriza. Kyeneebuuza etteeka lino bwe linamala okuyitamu nga bwe tusuubira. Kijja kuba kigasa buli mu waabiyiiye oba abo bokka ab'ebiyiiye abanaagamba nti nze nzikiriza okwewandiisa. Nze era nga bwe nkugambye abayimbi baffe bano abaleese amendment bill ne gavumenti yaffe bwe baba nga bayamba for the future generations nga tebatunulidde kiriwo nga bali serious bazze kuyamba kuba tukirabye Nigeria kikoze ate nga nabo tebakitandiise kati bakitandika webback naye kati buli generation ejja eganyulwa. Omuyimbi akuba oluyimba lumwe Nigeria n'abanga takyabeera na Nigeria kasita luyitamu bwe lutya abulamu bamaze osumulwa lwa copyright yaabwe nti ekola. Kyekyo kyensaba gavumenti n'abayimbi baffe. Omanyi gavumenti yaffe tujja nnenya house emu naye nga ziri bbiri. Parties emu naye tujja nnenya party emu naye nga zirina beera bbiri. Nti gavumenti yaffe ejjaleetera bano abayimbi baffe kiddiiru babateerewo ebibafevaringa nga baagala babyanguye ebimu bireme yitawo ne bano babikkirize. Awo boonenya bombi. Oba tosobola nenyako pati. Bode z'abayimbi zirinako balooya oba bannamateeka ababetegereza amateeka gano bategana kuyitamu. Sikiwa nti babalina bo ebyabwe baagala babikolenga bonze bwe ndaba. Kuba singa babalina twandibalabye nga olwo lwe baagenda ku parliament. Twandibalabye nga boogerako eri amawulire. Gwe walabako aboogera? Era walaba Bakenzo nga boogera be babriefinga amawulire. Alaba president yennyini yakyekwatidde. Naye nga yandibadde ne looya wa annyonnyola kuba kati olaba we yayokya ku Neighbouring Acts. Nange sibitegeera bulungi kuba siri munnamateeka. Tetulina munenya nnyo naye ng'era tumunenyaamu akatono. Nti yali alina obeera ne looya oba kimunnyonnyola waba ye nga ye yali agala okinnyonnyolo kyelaboratinga obulungi. Yandibadde ne looya akimunnyonnyola okukitegeera obulungi. Naye kitegeeza ne balooya tebabalina. Kyekiri kyeggambye nti bagenda bikola bya pakupaku
bo bayiseewo ekibakolera batukaye babagambe kino kyakitegeeza ki ndisange ate byonna bye bakola balina omumanya nti bigenda ku affectinga ne generations eziddako. Museveni ne wali baavudde ku ntebe nga bakola amendment ne tufuna president omulala agenda suffering consequences. And president ali bazzeeko ow'eggwanga singa ogyeko bino ebya copyright byokka bingi gavumenti byekola nga yegenda maleveewo naye nga bigenda kosa n'abaliddawo. akantu ako bannaye kuba ffe twasinkana omukulembeze wa UPRS kunyolako yatugamba nti copyright and neighboring rights nti copyright eba ya composer eyawandiika oluyimba olwo wabanga tebamusasula cash down nti biveemu toddamu nakululowoozaako tokyaluyinako copyright eyaba agisigaza oluyimba luba lulwe ye nannyini luyimba kati agenze mu studio n'aluyimba wamu ne producer waabwe awe ba neighbors, they are neighboring the copyright era nabo balina right. Ekitegeeza composer ye nannyini right eyenkomeredde kuba yawandiika kati ono yawa oluyimba obulamu noli yaluteekamu endongo be ba neighbors baalwo. Bwe kiba bwe kityo kati omanyi nze ndi muwagizi wa Daddy Andrew nyimbira bulungi. Bwe kiba bwe kityo kati ye nga ye alabika aba agenda kifuniramu ddala kuba ye composer ye producer ye muyimbi. Nze ogambye nange okusonda ku bannyonnyola etteeka eryo nalabanga ng'era kumpi abayimbi ng'era amaanyi basiga era kale waddawaddako naye era ng'amaanyi era gasigadde matono. Kati bano ba Nielsen Nure ba John Black ba Shina Skies nga bagenda okuba ne full authority kubanga ba writers kiba kirungi kuba mweno situation eri current abantu abo babadde tebali fully appreciated. Awo tubayisaamu n'amaaso naye nga bakola omulimu munene gw'omanyi okutuula n'ocomposinga oluyimba nga tomanyi kye lugenda vaamu oli n'aluyimba ne lukuba ne lufuluma n'eggwanga ne lufuluma n'Afrika. Naye era akabasa kajja kujja mu maaso kati binaamala okuyitamu nga bagamba twakuwa ssente ne tukumalayo nga gamba tebammalayo. Kubeera bangi bazze bacomplaininga ono namuguza oluyimba lwange twakkaanya $5,000,000 yampaako 2 mu banja balance naye kati eno gundi weeba eyise ndowooza okukaana kuba kujja kufuuka kutono. Kaana kujja kukendeera ddala ng'oli alinda wali eri mu kkoona. Tulabe ne kuba ebiyiiye naye abasumba bahandikiddewo kikuba abalokole muve mu bintu bino. Omusumba yakolimire ne copyright n'agamba byansi ate eddiini tekwatagana na byansi. Yagambye mu nnyimba ezammwe ze muyimba zakubakiyita bati zakulyowa myoyo so si zakukola ssente era bino mukole ki. Kati opasita kansuubire ye mu kyakye tebasolooza kiweebwayo. Tusiibule kotandisa ebyekiweebwayo tusiibule. Kale mubadde balabi balungi mwebale kugoberera tubeebaliza ddala tujja kwongera okunyumya ebisingawo nga bwe tulinda ekinaavaayo mu ssetteesezo waffe. Alright, bassebo ne bannyabo nga Export TV omulimu gwaffe guli nti to the world tujja kubanga tunoonyereza abantu abalina okumanya ogw'enjawulo nga bano abantu ababitegeera okubita kuta obulungi n'ababitegeerera ddala nga bwe bifuluma eri mu Parliament bajje babeere nga bongera okutangaaza paka ku tteeka lino linaba nga likoze litya nga liyiseemu kwa basinga basanyikidde ku kyakyankyabo liyiseemu nedda ekyo ayo just emu ku zi step ennyingi etteeka mwe liyita ezikyalina okugoberera okubanga lifuuka etteeka eriri active. So mwekuumire bakumize ku Export TV tujja kubanga tubongera okumanya kungi kyasobola kubajjukiza nti the podium where voices shape tomorrow ziba ssaawa 2:00 ez'ekiro paka ssaawa 5 tubako nga tukubaganya endowooza zaffe ku bintu eby'enjawulo ebiruma eggwanga ebirisanyusa wamu n'ebiritwala mu maaso. So oyisaayo olubu lw'ekigere n'obeera nga naawe otwota buliro ate nga tuteeseza wamu naawe wali osobola okuteesa naffe tuba nga tuli ku podium wennyini kuba tuba live tubaagala nnyo tusinkaneyo akawungeezi.